Mwanaje msinziro okubeera nga mugoberera omukutu gwa Uganda Lifestyle atubaagala nnyo. Kati emboozi eri ku mimwa gy'Abannayuganda naddala abali ku mikutu migatta abantu gya social media eya Bobi Wine kw'ossa ne presenter owa Bukedde radio amanyikiddwa nga Saimo omunene w'omu kibuga. Saimo munnamawulire omugundiivu kubanga ku Bukedde famma embootikizi onono nomumujjukira nnyo mu programu ya Kasensero Countdown Washing Bay naye kati akola mu budde bwa kumakya kw'ossa amunnange ne Kasensero ku weekend olunaku olw'e Sunday abeerako n'agenda maaso n'okubanga aweereza Bannayuganda. Kati ekivulu Epas yasobodde okubeera ng'afuna abantu bazze ne bagenda maaso n'okubeera nga bamuwagira ne bankubadde ye teyayagadde nnyo kivuga nga kiza ku sayidi eri eya politics. Mu mbeera nga bweri ono bwe yagenze maaso n'okubeera nga abuuzibwa ku nsonga ya Bobi Wine ne Bebe Cool oba nasobola okubeerayo yasoose n'agamba bano bombiriri tebali mu ggwanga. Kati ku mulundi guli eri ebyaliwo ku kivulu kya King Saha mwabiraba polisi yasooka n'egamba ekivulu kisooke kiyimirire nga batwetereeza ebirala. Kati ndowooza naye ezimu ku nsonga ezo yayagadde Bobi Wine abeerewo nga surprise. Mu mbeera nga bwe yabadde bangi nnyo ababaddewo era mujjukira ng'agamba Gloria Bugi muyinza obutamulabako ku stage nga performinga naye ajja kubeerawo. Nedda tojja kirabako naye ajja kubeerawo ojja mulaba alinde mu Katonda akimanyi lwaki kiki nedda tosobola kuhavinga buli omu ku stage ng'oplaninze concert yo nga to rehearsinze emyezi 3 sinti buli omu ajja kujja mu rehearsals ezo. Yeah. Era ekyamazima yabaddewo. Kati bw'otunuulira ebifaananyi ebyo oyinza okusalawo naawe Epas bye yali ayogera mazima oba kubanga ekyamazima yataddemu akambalo nga alinga azze ku mukolo ogw'emyoleso abantu beerolere balabe. Zaabadde ziziri busa ne tulaba nga akatambi ako koolaba nga kasaasana ku mikutu migatta bantu. Saimo yazze okubuuza ku principal ono yasobodde okubeera nga mukubira kajjamu mu mpolampola naye nga bweweegendereza ennyo wano mu Buganda omuntu ne waakuwandikira bw'atyo omukono ng'obadde omubuuza kitegeeza akuzzeemu. Okiwulira? Kitegeeza akuzzeemu. Ate era omuntu tekimukakatako nti buli wabeera kyokola kyalina okwanukula nti bw'obonga naye alina okukola ki? Okubonga. Nze sikirabamu nnyo nsonga omuntu okubeera ng'atambula n'ayagala okubonga ku munne ye munne n'amuterayo bw'ati omukono okuwanikamu oti omukono aba akolaga munne naye nkubuuzizzaako. So mu mbeera bwetyo nga bwe yabadde abamu bagenze maaso n'okubeera nga bamusekerera nga bagamba waswadde n'oswaluka. Mu mbeera endala onasobodde okubeera nga munnange amusisinkana ate era munda era mu kumusisinkana munda baalabiseeko nga balaga balina bagenda maaso n'okubeera nga banyumya. Munda wayiswa mu ffumbiro wabaddeyo Dax Vibes, Nubian Lee, Pademani, Eddie Mutwe n'abalala. Molskirya y'omu wasobodde okubeera nga bajja munnange ababuuze ku president wa NUP era naye yabaddewo mu kifo akossa n'abalala bangi nnyo era nga bulijjo ono yasobodde okubeera nga ayingira abantu basobodde okubeera nga bakuba enduulu ne baleekaanira waggulu kwegamba nga balagira ddala baaniriza omuntu gwe babadde bayayaana okulabako mu mbeera bwetyo. Kati kino nno nze ensonga eno olw'okuba nti emabegakaawo obaddewo obutakkaanya wakati wa Saimo kw'ossa ne manager Kayemba ono nga ye manager wa Rema Namakula era ng'ensonga zeekuusa
kuza kuyimba nti ono yamuwa ssente osobola okuba nga bateekateeka ekivulawo ku Freedom City ate oluvannyuma ssente ne bazimuddiza n'asobola okubeera nga akaka. Kale abantu bagenda babikompeyalinga bagamba balinayo ensonga oba eriyo ensonga, naye nze ndowooza ekyo kibaddewo bwe kityo. Babiri be basobola okubeera nga bannyonnyola ekituufu, naye ate temusuubira kubeera nga Bobi Wine adda mu nsonga bwe zityo okwennyonnyolako. Naye nze ndaba oli wabanga abatasisinkanangako ku Bobi Wine. Bobi Wine ekyamazima waneno somulaba ng'omuntu wa bulijjo olw'okuba omulaba ayogera wano na wano na wano, naye nga wandiyagadde okubeera ng'omusemberera. Ekyamazima tomanya na bamukuuma gye bava. Abasajja abo bateekawo eggaali, ekyamazima nga tebakkiriza gwe kumutuukako tomutuukako, nga tebakukkiriza mutuukako tomutuukako. Babeerawo nga beewunguludde awo ekifo gye bava tomanyaayo. Onakutte mukono no kitogi n'ebirala. Ye kennyini yakkiriza n'agamba, naye era nga bw'omanyi naddala waneeno mu nkola eya Buganda ebiseera ebisinga omuntu bamwaniririza bweru. Bw'oba oyagala omuntu omubuuzaako n'omwaniriza kasitoga tusanyusa okulaba nti nange nsanyusa okubasanga era dde zibeera munda. Tusanyusa okulaba wano wabweru ebeerawo naye era dde nebeera munda. Kasisuubira nti nno omuntu bw'aba kale ekyo nga kyabaddewo ate munda ne boogerezeganya nti eyinza okubeera ensonga ey'amaanyi ennyo. Wanasobba nga yamubuuzizzaako katono ate munda ne basobola okubeera nga boogera ebisinga, kubanga singa mbabuulira teyayagadde kwogerezeganya naye naawe okumusemberawo ku ttebo yabadde tasobola kubeera nga ajjawo, yabadde tasobola kubeera nga ajjawo. Naye wabanga asobodde okusembera nayisaawo ebigambo nga biibyo kibeera kimala. Kale ebyo sofa bye bigenda mu maaso mu mawulire g'e Uganda. Nze Ssegawa Rashid. Okay, enough. Guys.